Ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku kusolooza emisolo ekya Uganda Revenue Authority kitadde envumbo ku kampuni ya Bbaasi obutaddamu kusaabaza abantu mu kibuga okutuusa nga bamaze okusasula emisolo egibabanjibwa era nga giri mu buwumbi 8. Olwaleero abaddukanya ekitongole kino bakedde mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala wasimbibwa bbaasi zino naddala Gayaza, Nambole n'ebirala. Aba URA bagamba nti boogeraganyizza n'abakulira kampuni eno wabula babaleze nti tebalina nteekateeka ya kusasula nsimbi zaabwe. Bawadde kampuni eno ennaku 2 zokka okulaba nga basasula ensimbi zonna ezibabanjibwa awatali ekyo bbaasi zaabwe zigenda kutundibwa ku nnyondo oluvannyuma lw'ennaku 14. Banaaba tebavuddeeyo kukkaanya naffe ku ngeri gye bagenda okusasula ssente zino bbaasi tugenda ziranga mu mawulire tusubirwa olwabbalaza oba olwokubiri kati kasatuwa ssente ezisobola okuba nga zezi entuufu ezitundibwako bbaasi zino. Okusinziira ku URA senga abanalimu okufuna ensimbi obuwumbi 8 mu bbaasi zino nga zitundiddwa bakugenda mu maaso n'okutunda ebintu bya bbaasi ebirala okutuusa lwe bananunula ensimbi za gavumenti. Nti eno gye tulina etuwa obuyinza okugenda okukwata ekintu kyonna ekiri movable ekiri owned by Pioneer. Abo banaaba tebavuddeyo kukanya naffe tujagenda ne mu ofiisi zaabwe tuzigalewo. Wabula abakulembeze ba kampuni ya Bbaasi bategeezezza ng'embeera mwe bakolera bwetabasobozesa kufuna nsimbi zimala kubanga abasaabaze babakaayanira ne takisi. Nga KCCA erina ebintu byerina okuba nga liteeka mu birina okuba nga etaddeko nga bus lanes naye tebiriiko. Amakubo ge baatuwa contractually ge makubo gamu ne takisi ezo zikola ki wezitambulira. Bano basuubiza okwogeraganyaamu n'abakungu ba URA okusobola okuddamu okukola ng'ennaku 2 ezibaweereddwa tezinnaggwako. Kino kireseewo okugootaana mu by'entambula olw'abantu ababadde bamanyidde okukozesa bbaasi zino kubanga tezibadde za buseere.